Mulungi atulaba ku K-News Channel Uganda kwe tubeera mwebale kubeerako olunaku olwaleero tukomezaawo omumanyi naye yeeyita muyiribi nze mumanyi ng'omumanyi naye yeeyita muyiribi naye tujja genda n'ekyo kiba kyayagala era kyafiiringa munnabyabufuzi muyimbi ate munnamawulire owulira ebiti bimeka bisatu naye era nga ogattako n'ekyokuna nti muyiribi era ni muyiribi hasola sebo tusaba obuuze kubatuwuliriza Abannayuganda abatuwuliriza abatulaba koode eyo musengo asaakibwe how are you doing wherever you are mwasibye mutya yesu paaki kyekirala ebyaibo yongerayo amagara gaawe byonna okkiridde kale ntandise okubeera wano olwaleero naawe omukulu weebale kufiisangayo kadde nojja no tubaako n'ebigambo byetugambakukkirizanga kubeeranga naffe bye twasigaliza okukola olaba ensi eno buli omu abeerako ne contribution gyagiteekako naye abamu balowooza nti contribution olina kusooka kufuna position n'olyoka obaako impact gy'okola abamu balowooza nti oba olina kubeera ng'olina binene naye nabino abantu abakyusa ensi eno bonna abasinga bakozesa bigambo so kati buli kigambo kyetufulumya wano waliwo ekigambo kyoyogera wano nze waliwo comments zenfuna nezinzizaamu amaanyi nti waliwo impact gye tuli mu kuleeta mu society ate ng'ekyo kye twagala kisingako gwe okubeera omubaka wa parliament nogenda mu parliament ng'otwalayo suuti enyirira netaayi enyirira n'essaati enjeru naye nga tewali kikuvaamu onaze n'atuula ku kamera n'abeerako ebigambo byayogera wabweru yaba akusinza emirundi 15 kati koze obubaka obuweereza mwami ani buli mubaka nga toyogera naddala mu ab'ebusoga n'oweewanga oweebuzaaya honorable muzaale nze njagala kukulaba wali ku floor ya parliament oba mu corridor nga nkulaba mu kamera oba mu committees njagala kumulaba nga y'omu ku basajja aboogera ate okimanyi nga muzaale muganda wange honorable muzaale honorable muzaale ye Martin Kisule muzaale nze waiswa Andrew Kalali Kisule mwawukanira wa kakati ekitwahula ideology nti not biology ideology nti nze njagala ku kintu kiri active njagala kubeera mubaka kulaba mubaka nga akola byasaanidde okola era singa nze ntendo nagambanga n'abantu eyo mu kyalo nti nze olutalo lwange si lwakubeera mubaka okubeera omubaka si kyekikulu but impact omubaka gyakola era ekyantwala kulaba nti omubaka gwe nalondo wange oba atukiikiridde nti ekyo takikola era juzi bwe twali twogera naye wagamba ekigambo kino nti singa n'alaba nga ddala omubaka avuddemu eddoboozi sirina nsonga lwaki ngenda nenesimbawo sigenda kudda ndowooza ekigambo akyakikuumye okikuumye era kasita akola ne baleeta ne statistics okuva ku Hansard ya parliament nga balaga nti omubaka w'ebuzaaya y'omu ku basinga okupafominga mu Uganda ate kati mba njagala kimba ngenda akola kikyatakoze njagadde tugenda kutandikira awo wennyini nga bw'obiwulidde naye ngenda kukutwalako katono mu music tulyoke tuddeyo ku byobufuzi wiiki ewedde ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 11 ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omusanvu 2026 twalabye ekitabangawo mu Uganda ne mu music industry naddala gospel omukulu Joseph Ngoma yagenze ku Creative Oval n'agikuba n'ebooga bigambo ki by'olina ku nsonga eyo ekisooka njagala okongratulatinga omusumba era muganda wange ate omuyimbi munnange owa gospel Pastor Ngoma Joseph congratulations ate njagala okwebaza buli munnauganda omukatuliki omu7th day omulokole omusiraamu yenna yazze mu kivulo ekyo nze nabaddeyo nendaba abalina sapuli nga bazze mu kivulo ekyo
kino ekintu ekyanjigiriza nti kati ffe bw'oyimba gospel music toyimbira kakundi nti nyimbira bano wa bonna because gospel music wa bulamu. Ekyokubiri waliwo ekintu ekibadde it's a therapy nti gospel music ne bw'obeera mu ddwaliro bamukuba oba oli mu katuliki oba oli mu Seventh Day bakutera gospel music olaba obulamu ne bw'obeera mu komera ne bw'obeera ofiiriddwa ne bw'obeera ki gospel music yabeerawo. Kati njagala kwebaza nnyo Abannayuganda mwebale butaswaza kubanga singa Lugogoyo teyajjudde kyandibadde kizibu nnyo ffe abalala okukirowoozaako nange nsobola okugenda e Lugogo kubanga bano abasajja babaddewo emyaka 2 babaddewo ebbanga nga baweereza Katonda ennyimba zaabwe ne zikola obulungi abantu singa abantu tebamusiimye kyandibadde kibi naye ate n'ekirala kati tugenda to breaking a barrier eri between secular artists ne gospel artists kati bano ab'ensi babadde balowooza all time nti tewaliiwo muntu yenna asobola kugenda ku cricket over nga tayimba secular music najuzaawo. The fact that twajuzaawo kitegeeza naffe kati akatale aka entertainment mu music tukayingidde. Era olunaku lugulo twadde n'omuyimbi Mark Africa Kirwana naga nti nange okusinza ku muganda wange kyeyakoze nange kati kigina kujjayo buli kizizaamu amaanyi kuba kati waliwo abantu kangezenga olaba Pastor Judith Babiri kati otwetaga Namboole era sister wange Judith Babiri omanyi nange nkumanyi bulungi mwanyinazi nze Andrew Aisha muganda nkusaba concert tugiteeke Namboole kubanga ye Namboole ye musobola mutufu nga yafunye omutegesi n'akomawo ko Namboole tutuze abantu emitwalo 4 kisobokera ddala oba 5 kuba basobola okujjulawo tumuteekeyo tuongere okusitula generation zino ezijja zile zaffe ezijja abajja music kati bwe tulabye byo nga weebiri tuba waliwo nabano badda babeera motivated n'ekirala kijukiza kati abantu abawandiika ennyimba saawa zino aba generation yento nti ebidongo okucamuka si kye kisika abantu. Gospel music is all about words, message. Pastor Ngoma ayambadde suti ye nga alifayininga yogera bigambo naye ebigambo byayogera nga bikwata ku mitima gy'abantu kati kino it's a revival ndabawo a new beginning waliwo revive eze ey'oku revolutioning again gospel music sinsonga lulimi kiri oyimbiddemu oba luzungu oba luganda oba luteeso oba luki naye okumurevivinga abantu baddemu bawulirize ebigambo kyekyo. So ndi musanyufu nnyo kakati fe abayimba gospel bwe budde naffe tutandike kati okuyimba ebituufu. Foundation gye Pastor Ngoma gyataddewo tugizimbireko bulungi kubanga waliwo omuntu okuzimbira omusingi n'agukuteeraawo n'olekaawo ate ne gujja ne gugwa naye atuteereddewo ekyokubiri ekyabaddewo kakati completely kati Pastor Ngoma Joseph definitely ye defines as a legend. Kati yagenze mu legendary status we balibuuzanga muyimbi kyo wa gospel eyakuba ekisaawe n'akijjuza koona ku koona n'akimala ajja kubeera nambeemu kati is a legend yawandiikiddwa mu bitabo oba wonna Mukama waali muyitirwa ku myaka 10 kyawandiikiddwa abagenda okuddawo bonna bonna ebikola tujja bikola naye tujja kubikola nga tuli ku musingi gwe. So nze mwebaza n'okubeera consistent kwegamba ndoza tugambe nti yabadde saddaaka kuba buli omu yabadde ali bonna abadde bana babadde batidde babadde bakolanga ebivulu Africana Pastor Bugembe yakolayoko Batwina bazze babikola cricket oval naye kibadde tekinnatuuka wano kati kino kirina engeri gye kyasetinze presidency empya kakati njagala busabe nti tusobola okugizimbirako fe abayimba gospel tusobola okwongerayo ensi yaffe mu maaso ne industry yaffe mu maaso. Thank you so